po jako akawuwo. Omukulembeze w'eggwanga lyattu gye buvuddeko yakkiriza abakulembeze b'enzikiriza okugaba obuyambi bw'emmere eri abantu abali mu bwetaavu naddala nga bagoberera bulungi obukwakkulizo okuziyiza ensaasaana ya COVID-19. Because ourselves we saw being a church organization, we didn't want the government to do it for us, but for us we have seen the people who are suffering through the LOCs. Kino kiwaliriza aba Baptist Church e Kasese okusitukiramu ne bawa obuyambi eri bamulekwa bannamwandu wamu n'abakuliridde mu myaka nga banono babawadde obuyambi obw'enjawulo. Leero tugabiddeko abantu emmere y'abantu bafudde ebintu byabo obudde obwo enkuba bwe yajja enyamamba netwala ebintu byabo kati leero twageze ne tujja abantu 11 mu kyalo ne tubaako ebintu ng'egimu evaano emmere waliwo posho kilo 10 ne sabbuuni 2 bijanjalo 2 kawunga 2. Bino biwaliriza abantu mu bitundu ebirala nga Kitoro okuvaayo nabo ne beemulugunya ng'enjala bwe bayisiza obubi naddala bannamwandu wamu ne bamulekwa. Nabuto Joy, Mbambu Mary, Masikalidia omutuuze w'Ekitoro Sero mu division ya Nyamwamba mu disitulikiti y'e Kasese agamba nti byombi omuggalo n'amataba bibakosezza nnyo era nga tebalaba nsonga lwaki basosolamu abantu bebawa obuyambi ate nga bonna kumpi bakosebwa kyenkanyi. Kabugo Florence atemera mu gy'obukulu 9 nga naye mutuuze weeno agambye nti kati bakamuwa obuyambi emirundi ebiri mirambeera n'asiima bakkiriza banno olw'okubadduukirira. Bwambale Alfonsi omu ku bakulembeze b'eddiini mu kkanisa eno agambye nti emmere eno ekuŋŋaanyiziddwa abakkiriza naye nga bawaako abo bokka abasaanidde okuweebwa. But it's not given to only Baptist. We are giving it out to any denomination, any Christian that is having a need. The question was like, if Jesus was here, what he would have done to the people who are in need. We are not the Baptists only, they are not the ones suffering, but everyone is suffering. So the target was our Baptist churches to become the center because all this has been coming from a Baptist church. Mu mbeera eno waliwo abasigadde nga beemulugunya olw'obutaweebwa ate nga nabo bali mu kiti ekyo ekisaanye okuweebwa. Sasa unataka nini? Sabuni. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. We used the LOCs to say that they should assist us in the villages to look for those ones who have been affected, mostly for floods, and the elder ones